Abako muje bale emirimu naffe no tukakalabya ate gyaffe giwuna nguudo kwata gigaba yategeka etulyokeko obudde okuziba bwe tuzza mulizi tuzza muli kale tumpuguma oba mwali muwanyisaaga olunaku lwe nava ebuddu mujjeko amasapeewo ama nesirikeeki ni muntu gw'otakyabuuza nti oyimbye ku kyoba kati yaniriza nga waniriza oba nkozesa nnyo sense TV temunzimyumyula muleke cano nga zeetaaya bamwagala mpole nna kuliziganya musonuuna kobyewo nyumye musekere muli mutya bwe twazaalwa abaami n'abakyala mutya mugyebala egikoyeeyo maama w'abaana yanguwako n'oyo tata mugoole omukeeka muguteeke wali balanga olwaleero nzize nnyumbe n'ekindeseerero nnyinge kale n'obusungu bungi nnyo mulaba abatuuze bayomba nti mukuzizza abaana bubi mutereeva oli kumbawoza ebyestudio kumuza ebirowoozo bwana mulezi kafero jinya sawa mukaga mpaka sawa musanvu tutandise n'akayimba akasekabira mozesi ng'akunyona n'agamba ti nanfuka nsonyiwa omuntu eyeetonda n'aba alina okusonyiyibwa abakyala muyiga ekintu ekyo bwenfukamiranga wansi neneetonda munnange ensonyiwa naye nzeeko omulundi gumu gwokka n'omulundi ogumu n'onyiigira omuntu bw'ayendako omulundi gumu kiba tekirina mutawaana akayimba konkoberezako mwami sozi awo mundeeba ndabirako magala ne mama bobi mu bagambe nti kadongo kamu waba atuuse tebakyusa TV netumirako ne magi wali enatete ndabirako abasajja abaana abo abasiga kyute kisawo tebalina mutamwana kale no program kadongo kamu etandise Kafero Junior agiwereza onako olwaleero nyino abagenyi mu nyumba aba babiri omanye byaffe wano bibeera bya kutambuza kintu kibereka kitambula bulungi kale nosooka tufune akayimba kamu wano akamagi ate tulyoke tufune tulizeka akayimba k'omugenyi seka kayimba k'omugenyi awo tusoke tufune kani waliwo omukyala awo gwetera okwagala ennyo namaga bambi yayimbye akayimba kalungi ennyo tebasooka okukuba tulyoke tuzizeeko akayimba ko mugenyi waffe tuyingireko mu ddiro nze Kafero Junior waza program kadongo kamu eno mbaagala nnyo mwambale masiki tukuuma obulamu bwaffe era mugume abayimbi temusagasagana naffe tusembayo okugulwa kirabika mbagati singa yumba agenzi bigulwa kadi fake ketukalakatire munju toli mutamwana nze Kafero Junior teka yakayimba obana okugenderera atulira ddala katebe n'alatta pasitali mukigambo bulira abantu museeyo emitima kunyijabaako obwama mu kkanisa nabo bubeera bubi kuleku bayibuli obikola n'osomako n'ebiseera by'omala ng'omenya n'emunno oba n'ekigambo ky'olugambo luggwawo era nakola kati ekiwandiiko ku migambo gy'amakanisa buli omu balabira museewo abasirikale abalabira abantu omukazi okuyimbira amala kutekiira oli mubiri okubaawona wekyusa ababaddeko obulungi ne batendereza yandakisobole kukyusa ku ngoye ze bijja batuukira mpozi maganduula olina okukola ekyobutereza okusaba enju ya mukama siyakuzanyiramu sibakyala bokka benziza okulongoosa n'abaami mwetegeke kati mwe muddirira yes engeri gye baguddewo amakanisa omusajja asazewo okuleetera eddala pasita omulamba baguddewo amakanisa naye yagambye nti muyige ennyambala etasoze nga muli makanisa ekyo kibaweebuula naye nga mutuufu obuntu omuntu olina okukyusa ku nnyambala pasita nsanyusa okulaba amanyi ng'olina mayitirivu olw'okuba babatadde maama afe abayimbi simanyi nadduse nenneewona ennaba nenga mwoba ffe tunaasembayo imwe abayimbi naye naffe tetusembye bwe tuba tukyalina chance nafe batugabe bakituyingizeeyo abantu mu kikali nga 6 tubajjeko kakadde okola obukadde bwomukaaga lubeere ngaekintu kitabu omuntu ayagala okutukunda abako nga nakoze ekivulu akakadde kalama munyingize abantu bange nga 8 mbawe space bawe masiki zisobole okuba nga ekivulu kitabu naye nga tunaali awa tujja kulya pasa nsanyusa okulaba nange nsanyusa okuyita osanyusa okuyita akayimbako ako kanyumira nnyo bayige ennyambala etaswaza kyali kisusse nosalawo bagambeko kati mu kkanisa y'abantu bajjamu ng'ate obalangira anti bateeka okujja kubanga ewe toyagalawo ziri nkunami si wange wokka omulimu ngukoze ensi yonna n'oluyimba lukyusiza eggwanga
tukyusizza eggwanga buli kanisa weeri tuzimanyi ezaali zifunye n'awaadi mu kwambala obubi naye oluyimba luno lukoze omulimu mu ggwanga. Tutunuulira nga olinayo ennyimba z'okola ne tuya mu Frank Record yegwe producer waayo studio producer Frank Records era nkoze omulimu munene nange wankolera akayimba ka corona gwe wakankolera koleja abayimbi bangi mu Uganda wano kubanga ndi omu ku ba senior producers mu ggwanga abeebuzibwako. Tutunuulira mu kisawo ky'okuyimba olabika otaddeko ettaffaali ddene nnyo entandikwazo ze nakolabako edda nga olina ebawalukagga ng'ozze ewaffe ku kyalo nga ntula nakake kitegeeza oli musajja mukulu Uganda eno giraba nze neewuunya waliwo ebintu bye neewuunya naye nti ebigambo bye njogera abantu bangi babiraba singa gavumenti eno nga bwe yambaza emidaali abajaasi abalwana ne balondayo abasajja ngaffe bakaawonawo bakaasangwawo mu kintu kino naffe ne batuwa emidaali oyagalayo mudaali gwaki lwaki tebagituwa tetutadde ettofaali ku ggwanga lino abasajja abatadde ettofaali ku ggwanga lino musajja tafaali 99 oba zino zigundi wendeeta oluyimba nga luno okuyiga okwambala obulungi kwata ku nsi yonna aga Katonda oba weetagisayo ettafaali weetagisayo mudaali kasente omudaali tegujja gwokka wentegeeza omudaali abagaba emidaali muleeterangako kasente omukulu asaba emidaali naye nomunange ate nate goli wanja olonye okubatera okukyala wano kubanga omuntu okujja onaga nti tafaali lyetaddeko nange nsaba kasente obeera kiba kyanjawulo lwaki tebazituwa omuntu n'abulirira eggwanga nenyimba za korona zitwayimbye abantu netubakubiriza okwambala masiki sinawuyambo baaba wammwe tebagamba mbu kasente kajja omanyi leero nze ndi mukambwe ng'ate nze okusomesa ggwanga manyi abakulembera eggwanga lino balaba purogulaamu yo njagala baveeyo nga ddala nga abasajja bakulu n'abakazi bakulu bwe baba baali batadde mu nsawo yange wadde nusu olukulu nga nze nasooka mu Uganda yonna okuyimba oluyimba lwa coronavirus yewamma abalala bonna mwe mwenna twalabira ku ggwe Bobi Wine yali owookusatu kati oyomba kati nange nyomba sikuyomba kwogera bituufu akuwa ku ssente mwagala abantu boogera bituufu muzeeyo yagala ku ssente azireeta tetubuuza balaba nnyimba nedda kirimu ekiti waliwo n'abakuba obulango olwo n'omukyala yakuba akalangawo simanyi ng'agamba oba akulira bamalaaya naye mbu yafuna kamu ono omukazi ono naye ate gwe yayimba korona kati nze omusomesa omulanga omusajja ayize wano kwemyezi tibyalayo kayagala kasente omanye kati akasente kakwekalizaamu abamu wano ogenda n'owulira nti yatabuse naye nange kati nkagala akasente kale no n'olwensonga eyo tufuneyo wano kayimba kamu k'omusajja ng'agamba nti Nanziri tugenda kuba tukomawo Nanziri amaze abantu bangi nnyo omusajja oyo bamuyita Masaka naye nga yakukubira n'akayimba kali akasooka simanyi Nansi Kombi ku Valentine eno simanyi mbu bw'aba yali ayagala ffene oba lumonde simanyi akayimba gatu ka Nansi Kombi ke kansinga okutuuka naye nga yakubya akapya kalungi nnyo okakasa kaba katuuka ebintu byawano birina okuvaamu amaanyi mwana muwala yongeza kudoboozi yongeza kudoboozi sikuwulira kale munnange nawe gyebale oli muzungu ali zina ebiri zino ez'abazungu wadde yakontreke ki ekyakuleeta mu kuyimba lwaki tokolayo ku mulimu omulala kiri ku paati yo wajja kuweereza ggwanga osalawo wane ku musajja w'omulungi mama mwesimye mwe abalina abasajja abantu bakabira basajja abantu bakabira basajja tewafuna ate gwe oli mukuwaana kisebo oli mukulumya banno abala bagoba bugobi yina omusajja omukyala eyo nalukolongo amuyita Abasa atera okunywerawo ku bbala bagiyita sirikabaawo waliwo ne kansala ali awo naye munnange ye yagayenze saagala kubeera na musajja wange anti mbu ensonga nagibere mbuuza ate lwaki munnange mbu obeera n'omusajja bwobeera mu dduka mbobeera omugoba muti bantwalidde omusajja era bamuntu muye kyava abba aba banne
mwabere nga talina bbuba ajja kumukuba amanya go gwani nyabo Nadina ke wasaze unaonoga kwa ngine mu kisawo kyo kuyimba ate ono muyita otya oyo producer wangate manager wa wafunye ne manager wangu ago yakumanejinga mu business lwacho mze ngenda maso gabe yakumanejinga na managing mu business ekyo ngenda kituukako yakumanejinga gwe ngamba nti ye yakumanejinga tuzesongeddeeko muzeeyo oligo manejinga oyo omwana oyo be baana bennayita ku TV lwe nali wano ningamba asazeewo okuyamba bapukami mujje mbayambe nga bwe mukola ki nga bwe muli tiimu nnene nno era abandaba ku mukutu guno ne bajja kati be baana beebo oyina omutima omulungi ng'ogwange simanyi ogugwa omuntu ogugwa ngumanyiko kimu nti gwefaananyirizaamu ogwange kubanga onoonya nnyo n'onfuna era ne tujja ne tuwogera ebigambo ebikwata ku ebikulu naye mbulidde osaba ku ssente bagireete mangu gavumenti tetasabye ka ssente nayo abala bayita eri mukujukujju n'anoonya amanyi kati fulu figa yatuukirikika gundi Museveni mu bayimbi twamufunye naffe ayambyani tanda nereka nawe nze abantu nyambayulize ku mukutu wano baleme kutwesudizaako ayambyani muyimbi bunnaffe yofulufiga twatobanga ffenna atutte abantu bangi bakasalinikasalinkisoba yamutwalayo atutte abantu bangi upcoming wuno kati omwana nganze wuno mulese ku TV wano era weyandabira kitegeeza kikola amawulire naye ave yatugambe nayambya upcoming ne mutwali wa president ne bamuwa sente zono omwana mutaddemu nga bwe nagamba nti ngenda kuyamba abapukami ku katono kennina kubanga nange sirina nina mutima gwagala olina omutima ogwagala baba nombaleesi ebiyo namukoze evidiyo eyo nagikoze kale nno n'olw'ensonga eyo tusabire eggwanga lyaffe korona asobole okuvaamu mwambale masiki okubeera nga twekuuma munaabe mu ngalo eyo nsonga nkulu si bwe kiri mukulu abantu bambale obukookolo waba oyogera masiki kigambo ekyo mulimu abatamanyi kukitegeera akakookolo kaffe ka mu Uganda muteekeko obukookolo bannange tusobole okulaba ekirwadde pasita olowooza nteekateeka ki gye tulinawo baliba batutadde abayimbi nteekateeka ki gye tugenda otandikirako kati njagala abayimbi mulengerere wala ngansi kye tuzaako tugenda kutandika okukuba shows mu ndowooza yange ebivulukuluno tebijja kutuuka nga ssaawa nga zetwamalirangako kubanga anti ogerageranya nti kafyu waali kafyu akoma ssaawa meka ssaawa 3 kitegeeza omukulu bw'anaaba atuta mu ndowooza yange era tuyinza okutandikanga ebivulu nga tubitandika ssaawa nga 9 ogw'emisana ne tubimala 2 kitundu era batukulidde ekyamagero kituufu nnyo ate abamabaala kwezi guli pasita kale nentumirako ku mukyala gwe Zaayi mama bidugu no yafiirwa taata we naye abayimbi bakadongo kamu mwagano okgendayo nate nga yabika abayimbi bakadongo kamu oyo omukyala atubeereddewo nnyo talina teri muntu yali akoze kivulu oyo omukyala n'atagendayo ng'omuyise mama bidugu naye yafiirwa taata we yalabayo oba saalongo wakadongo kamu tewamanya bumanya ggwe naye nga yabika nekusibyeesa ebiramu ne biyita ne wano etubiyisa olayika tewaliko singa bakuwa ekiranga ekyo n'okiyisaawo nalanga nze olayika tewaliko koolo singa wakiranga oba wakiranga kirabikasaali ku mukutu walika tewali ku mukutu njagala kuwulya ku bigambo by'ono omukyala gusiba oli kigwe naawe omwana oli muniga oli fayini nawe tokyamuka kyemuka tata w'abaana gyali okyali mwana muto osoma piki P2 P5 ate lwaki ki ekyaganyirwa lwaki togendamu nogala lwaki sigendamu okuyimba lwaki mbonaabona ate gye waddukidde baatuggala kwegamba oliawo oddukira wafu wonna naye yakubye eddundi kubanga chansi gyafunye nti atandikidde mu kupromotingibwa naye bannange naye kampiseewo akalango kange kano nange njagala manager kubanga nze mutufu w'obuntu
natukire wa pasa yiga wano nga ina revival band naye nakagiyingiramu ne abayimbi bamunyiiza nesifuna mukisa gupromotingibwa netobera nentoba nno omusajja wattu naye wentuuse wentuuse nange nerebereddwa nange nonya manager eri ludda wataagwoyagala wanookaba bamanyira ewala ensi yona nendaba kale kasakalango kankayiseewo manager basha ngambye mbu wali taata nesunga ogenda kumanaginga mu buli kimu nze saagala kumanaginga bya music byonna mu buli kimu tewali mutawaana ayinza okuba nga yagenda okumpa n'ennyumba bw'ogamba nti oyagala manager lumu nali ku tv neŋŋamba nnafunye manager ndaba nannyini tv eno ng'ayogera n'agamba nzizeemu okupromotinga abayimbi kati gwe teyakuyita anti asobola okuba nga apromotinga naye nga si manager wange tonna byawula byanjawulo omuntu osobola okuba ng'olina wali akupromotinga ate ng'olina ne manager kati ku bibiri oyagala ki njagala manager ng'ate oyagadde muntu wa layisi manager waliwo ateekamu ssente waliwo n'atambuza music wo namutwala embaale namutwala luddawa namutwala obyawukanyiza promota weetaaga manager weetaaga promota alina okuteekamu ssente kale no pasita olw'obufunda bw'obudde tuyise essembufunze sooka obulirire eggwanga obugambo nga busatu nga bulimu Yesu. Bannayuganda mwenna abandaba ku mukutu guno ABS nsaba kubasaba muddemu mwambala obukookolo abamu mubuteeka mu wallet naddala abaana ba booda babuteeka mu wallet abalala babuteeka mu element akakookolo kakumumwana kubikka nnyindo obwambale service bazitadde tugenda kutandika okusaba n'enkya mujje mu makanisa gaffe nga mwambadde obukookolo munaaba amazzi muwali tubakebere mulyoke muyingire mu tutumirako abantu njala kutumira ku bantu bange kansoke ntumira abantu b'ekyaki mwenna mwebale gumiikiriza bambi nga seerabidde nga sinnabatumira bamalayo kubanga nze nyinza otumirako abantu basatu bokka n'ekivaamu mbasaba abantu badde mubakozesa chansi nga bwe nayambye omwana ono neetaaga n'abayimbi abalala tuwe namba y'essimu mujje okutandika leero tuwe namba y'essimu tuve wano 07 84 29 08 6 jidde mugumu 07 84 29 08 6 tumirako ku bantu bonga basatu gwe tonkyamudde nnyo leero omwana sitole kiggwe nkyamukeeyi tumirako ku bantu basatu taatawo ate ka boyfriend katumire kati nakani ate ka John kandi olw'ensonga eyo olwaleero pulogulamu y'akadongo kamu bwetewetambudde tumiddeko abanjagala n'abatanjagala mwena mbatumiddeko nenjagala nsembeyo ku kayimba ka Franka ng'agamba sebo Uganda waliwo PPC agi naye waali awo naye agenda kuvugako wano ndowooza n'akayimba k'omusajja kasinga okwagala Shafiki ali mu control room akawalukaga nako kagenda kuba kavuga tusiibudde eyo pulogulamu yaffe y'akadongo kamu bwetyo mubeere bulungi.